Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, tuyingiddewo bannange tulese surprise. Eridia waffe omulungi Ruusi naye bane mutusabira abenga gye yali kubanga takwata masimu. Tugende tumusange ku mudaala gw'ennyama. You people. Nemundeke namwe. Mulokole jasiri. Kale munze. Mulokole sijja. Tuli wano mulokola atulumiza biti. Abantu bagambye Shifa atateeba. Bujulizi twaga bujulizi. Mulokola kone tutudde ku. Bana bana mundeke bino nali sibimanyi. Nzembira babulabi. Kale nno. Kale mweri. Oya kuteba mulokole. Bako. Baba mwami. Baba mwami. Seriously, I cannot guess. Ale mulokole yo agwawo mulava. Shifa omwami bajje tebajja muteeba. Nsigenda sobola teeba mwami. Tiana yali badde abikola but she's here. Alaba gwe bateebye. Mulaba gwe bateebye Tiana. Omba isiwa sigwa mpadde bino. Daba gwe bateebye mulabe mazima ddala. Yawunze dda mukazi wa. Kati mkwano nze kanteeke yantumye ku ssimu. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona surprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma kyokoma nono bajyawo naleta ono bugoyo butuka. Hello? Hello? Good morning. Morning, dear. How are you? I'm okay. How are you? I'm fine. Anti waduwanga masawa satu. Nze mukwana n'atera otuuka n'ebulenga ndikuvaako wano ku express. Kati wategeddewo? Sinnategeerawo era mbadde ngenda kuvaayo bwe nti ku kyebulenga kkubire. Nga Ekizibu sheero waŋŋambye nankuwadde. Awo ekipande wewawetera? Bwe watera ku kye nankuwadde. Kati ngenda kukubira nga ndi awo ondagirire bulungi. Ate olowooza nze ndi sure manyi ojja kukozesa ssimu ye. Nfune kye mugamba. Ofune ekyomugamba. Ninza mulimbira mu ki? Simanyi nakumanya. Akola ki? What does she do? Takyakola abeera waka. Mpozi ngera omulimbi nti waliwo kye bandeetedde ekikuwa. Nti mugambe waliwo kye bandeetedde nkikuwa nti ayinza okumbuuza ani before even I reach her. Omuntu ayinza okubeera nti onnamutuukako natandika okuinterrogatingayo. Walai simanyi. Kati olaba nga atuuka mu kasiteeseji ng'oya okidde ekikirira waliwo nga kasiteeseji waliwo amakubo agaawukanaye ng'oliwa oyambuka. Lwaki mbu simaze kutuuka awo ne kkubira nga ndabawo around? Kale ndowooza ojja kunkubangeze. Noonya obudde buno kye nninza omugamba. Omuntu ayinza kusa n'adduka n'ewaka ate n'abeera hard okufuna. Kale nja kugezaako wabeera aluddewo mu kitundu. Aluddewo nze nyamba basobola okutegeera. Kati lwakwati you didn't even give me her photo. Kanti kusindikire. Kati nsuuke ngaawo
then kukubire tulabe nkulage wendi biki tugeraageranye kale mukwano okay. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona bu surprise. Hello? Waliryawo. Kakati anti nsanze junction ng'ovudde ku ssomero ya Light College. Waliwo weeyongerayo waggulu. Nsigala ngenda. Kati waliwo chaachi ng'osigadde ogenda chaachi bagiyita ye batya siraba kapande. Kakati nze kankusooke nkugambe kyemmanyi ogenda kuba ng'atuuka mu katawuni. Waliwo amakubo agagenda mu kasomero kaliko bannankuwadde something. Oba kaliko kinsobola okubuuza ekyo singa mmanya kuba olwedde ndi mu katawuni. Mu katawuni waliwo waliwo stage ya boda ekuba olikirirawo stage ya boda. Kati kalina nga teriemu. Tolabawo kalina mu katawuni. Anti ndikulaba wano mukwano tajja kukajjukira kati waliwo eno kalina tulesseeri eringa etannaggwa bulungi kati waliwo kalina endala eri ku mukono gwa right okyamye okuva ebulenga kuliko waliwo n'akapande kaliko Cash Gardens waliwo ekkubo erimu lisigala nga bwe tuzze eddala liweta waliwo ne stage ya boda. Kati wali stage ya boda wewetera ng'okkirira. Kati then n'amakubo era gali abiri ng'owese bw'oweta waliwo erisigalako waliwo n'erivaako era but erivaako bapakinzewo ababoda waliwo ne restaurant. Waliwo erivaako waliwo ababoda bapakinzeewo lyoviirako. Waliwo ko we bakuba amabulooka. Yeeyo kati simanyi oba tumukubire tutya. Ebima emotoka biri eri kati kale tulifune tulabeko eyo side kati waliwo gwendi naye aŋŋambye nti alina ye wamanya ebyuma by'emmotoka ku kkubo liri eddala nga biraga boundary nga bye basimbisa okulaga omuntu wakoma demarcation ze so sibima by'emmotoka zinspare si sipeya wa mmotoka wabula babikozesa mu kkubo ebime byakaddiwa ku kikomera nga babisimbye mu ttaka nga biringa ebyemmotoka ezakaddiwa ezaafuna accident ebyo kati katusooke tudde ku eryo tulabe nkukubira kale oba nkuweereza ekifaananyi kye nakyo ogenda kukimpa mukwano kubanga ntandise n'olowooza ayinza n'okuba ng'agenze mu kyaki kiki asabirawa simanyi naye nga kyemmanyi ayinza okubaayo kuba simanyi saagala kulimba kaneme kulimba kintu kyonna nze ndaba ngenze mukubira bukubizi kati lindako tumale kulaba byuma wano ebyuma olinawo biraba tuli kubinoonya tulikomyewo kulina ekkubo kati emmeinye kulino anti waliwo enagambye nti gali abiri amakubo kati jjukira twakutte liri okwabadde ababooda kati tulikukwatako eddala ng'owese olwedde gaabadde nago abiri ate omubuuza mama Tiana kisimanyi babamanya mamani mama Tiana Ruth Nakame mama Tiana kati okusinzira awo woŋŋambye wali ebyo ebyuma alinaanyeewo bw'otuuka wali ebyuma gabanga mageeti kasita oweta awo weta nomala n'okkiririra ddala geeti yaabwe yesembayo ddala biriwo ebyuma seba tewali byuma wano
kati wa wetwabadde Bwetuddayo waggulu tuddayo tuva tudda wala. anti kale kati wa wetuwetedde luliwe wano Bwetudda eri waggulu Eh. batuva eri gye twawetedde naye ng'ebyuma byabeeranga ayo wabadde paati. mpola piki eyo giyiseeko mugambye biriwa Wali wabadde paati. ninga butono Kati eno tuba tuddayo eri waggulu. akasomero baba kayita batya Eno wansi wali essomero ly'emmanyi baliyita lya batya primary. baliyita batya nti Linnya era naye nga wali essomero liri eri wansi. tulina omumanya nti alinaanye kino oba waliwo kino bwe buzibu Simanyi nakumanya naye waki twagenda benzimani lwaki ate bw'ofuna omuntu era namunenewe kijja kulabika nti mumutegedde. enewe kati kaŋŋende ku kya call kaŋŋende ku kya call tulabe of course agenda tuwozesa ani yagibawadde muviiriddewa but let me try kuba ŋŋenda kukozesa wano omuntu mugambe ffe tuli omuntu amugambe tuli ba bakery but tuli wano eno wainobba so mumukubire omugambe ekyo nti muli ba bakery awo tajja bawozesa. naye yennyini ogambye essomero liriko kigambo ki lye wagambye lyalinaani Nankuwadde nze ndabako ekigambo kimu nankuwadde naye nga kuliko ebigambo ebisooka naye si ssomero ti ku ssomero kwennyini kapande obulaga amasomero ag'enjawulo mu katawuni. kale kati omanyi kye tuba tukola kankube essimu kamukubire kamukubire wano birthday anti yaleero Yes. kale kamukubire enamba waginteereddeko kantwayinga omukubira wano tulabe kyaki yennyini gye tuddako naye teyina linnya eri yonna gye tuvudde amakyaki mangi tuba yadde asaana ggwako nga tetukubye essimu era wawulirira ebyo biki mugamba oli wa booda bakuwadde okuderivalingire birthday cake bagamba ogireete simu yoga teyogera weekomaawo era eri kulawudi oli wa booda kubakuwadde tomanyi birabo baana nti naye bakulagiridde nti atuuke nankuwadde omukubiri ebadde esembyayo ki waliwo endala ng'okola delivery za bakeries alina bakery ki babayita cake for you bamukibuga abagikuwadde beba cake for you yinza okugamba jabas bakola cake ali mu church
Lero. Bale nkubye essimu zombi zowampadde takwata. Kansubire tali mu kyaki. Obwedda nkuba naye baasabira wa bano ebyandinyumye ku kyaki awo Ng'avaamu. musangaawo naye tetumanyi gy'asabira. Awulira agamba bulinga kyaki uva Uganda oba. Oba yeeno muki mwadde Mukristaayo. kati katubuuze eno kyaki bagiyita batya? Ekereziya. Bw'aba wali around aba ali ku kyaki naye bw'aba takwata. Kubanza bamukubirira agenda tegeera nti yenze. Bamukubira. That's Tulinayo ene person mulala mutual friend. mpozi ono alina kubanga mwami we. Alina kuba Ate kali musajja RDC awo boyina mu details zonna. Kale boyfriend we. ali wa Ye tabeera naye ate sisuubira nti amanyi ne wuwe. Kale tugezese tulabe. tugezese negwa akumanye omwami. Enza manyi bw'omugamba Rose n'akawuma ajja kugamba oyo mumanyi. Kati otuwe namba tumukubire. Kankuweya eyoyo tumukubire. Namwe details zonna. Yes, yo tomukweka. It's okay. Kale namugamba nti nakawuma Rose yantumye. Ye ne waba tamanyiwo asobola okuba neya either sister wa amanyiwo oba y'omuntu yenna amanyiwo. You can find a way. Kale. Takuyambe. Simufuna takwata. Oh God. Twalina before days before n'omwebuuzisa like Ekizibu manyi nga ntuuseyo ate kati naye olaba takwata kinyo takwata ate nze omukubira asobola okukwata naye abajja kutegeera kuba ne waba mu kyaki naye n'alaba eyanga bajja kukwata. but saagala omukubire. Oh God, kati kada betondekerawo yabbi tosaabalaga ono kabalagirire. Hello? Wangi sebo. Wasuza otya nyawo? Bulungi sebo sota no sebo. Nonje simanyi wawe nawe muli naye nange simanyi bwe bayitawo but bw'oba ova eno ku main gabo Ngabwe makuruno rebulenga. Rebulenga ne mukkirire kye kikubo. Ekya nankuwadde. Nemuyita mu kavala awo kati bwe muba mwambuka. Oyisa Light College. Ogiyisa. Kati bwe muba mwambuka waliwo ekikubo ekyambuka waliwo ekyeyongerayo kati nga mwakatandika okubiraba ekikubo kiri ekidde eri sayidi nekiri waliwo kakalinaawo oba kalinga akawe oba akaggwa oba tekanaggwa naye nga temunagenda nnyo nga waka tuddeko emabega awo nga ku Light College. Kati Light College obanga ayamba katoke tuddeko emabega otulagirire nga tuvaawo. Ate sinakindi musobola okgenda ku video call maybe a WhatsApp. Nembalaga. That makes a lot of sense. Kale kati mugende ku video bankubire ku WhatsApp then nzize nkomyewo wano ku Light College. Kale. Kale kati. Njagala kulaba ndi kubonye. Nati mbakomyewo emabega ndi kudda mabega nga ku main yiri then Light College. Kati kyuka Ngenda kukyuka yino Light College. Kati kankyuke. Kati
awuddeyo tulabe awo kale singa twakoze ekyo singa watuuse dda waawo tumanyiwo katutunule eno bwekitiri kati nkyuse kati babala nti light college yo tugirese tutunudde bwe tuti kati muli mu kwambuka nankuwadde kati awo we tuli tetwagala nakuvaawo kati kati twambuse olaba ako kakalina kudengera indicate on your right okay wano wakirira awo waliwo ekikuba ekikulu this is left seeyo wansi wansi waliwo ekikuba ekikirira ku kakalinaawo kati kuliko ekkooli lino waliwo akakuba akakirira kati you slope down kati tugende singa twakoze singa twavuddeyo waliwo taani ku left wewali ebyo ebigundi bedda byenkugamba demarcations ziizaawo ozirabye no eri awo maaso wali maaso wali wansiko olabe awo wennyini awo obirabye ebigundi by'emmotoka biibyo kati taani tetwabadde walala nnyo ate sorry kati kati awo mukkirire ku last gate okay singa twakoze kino singa twavuddewo dda wansi wansi waliwo emmotoka sorry kati oguka emmotoka bavaamu it's okay kubanga bapaakinzewo mukubo so kati so kati kanfulume nkulage then oŋŋambe nti weewa kati fe tugende yes kati waliwo geeti eno waliwo n'eri eri wali mu nsonda egenda ku y'omu nsonda okay esembayo ddala esemberayo ddala okay kati tubuulizaawo bw'otuuka ku esembayo oyingira munda mu geeti omuzigo ogusooka kale kati sirisi oba waali bataliiwo kati beta nosookola oba waali bataliiwo sindikawo gwe batamanyi oba gwakumanyi tewampadde ekifaananyi waliwo wajja kati simanyi oba yoono muteekemu kamera ndayo mukazi ogenda mulaba okay kale katugendeyo siwe okay jebaleko nnyo kale mukwano okay it's okay kale katukkirireyo tubuuze wangi how are you kale mukwano kaŋŋendeyo bampe keeke n'ekimuli biriko nerabiddeko ekitambaala ku mutwe kiki okay bampe Ruth nakamya keeke neki era kyekyo Ruth balloon then one of the flowers jemulaba nice colors for the ladies bali balinze laba mulagawa surprise zino zirireeta akabasa surprise zirireeta akabasa surprise zalakuzaki ogenda kukwata bimuli ne baloni yes then bankwatireko keeke eveemu gijje mu kagundi
Okay, tuyingiddewo bannange tulese surprise. Eri ddiya waffe omulungi Ruth naye bane mutusabire abenga gyali kubanga takwata masimu mukye muba mumanya just no bana ye Ruth yes bagambye the last gate now which one kababe wayingira yabuuza bangambye the first one. Tujjeyo nti bayitawe. No, it's okay naffe tugire saawo. Tukulamusiza ssebo. Kale. Yellow. Is it? Kyekyo kituufu Mama Tiana kirabika. Okay, I'm confirming. Ennyumba za mizigo bagambye the first one. The first one is Open. Nkozi ogambye Mama Tiana ku muzigo ogusooka. Nga wakatuuka yena ate oyingirira manju. Oyingirira manju anti gate ziri bbiri zerinaanye eya bbulaaka n'eringa gure. Zombi era zeggula akajja akatono. Etali straight. Kale kankuteeke ku video zirabe mukwano. Ye bannaye nkyusa ntya. This one, Kale. Eya black tuyingire then tugenda kakasa simanyi waliwo ayingiddeyo agenze kati alaba oba gyali Kale. Bannange surprise zino katusembereko wabula kubanga gye baleko sewo. Kale, find out why. Surprise. Mama Tiana. You know her? Owasooka, You know her? Wali. She's there. Wawulidde nga mwimbira happy birthday. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kye aliwa agimanyi nga gyagula enva jangu tudduke tugende tumusange ku mudaala gw'ennyama naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze. Oh my God, we are coming back. Kati
mwatule wano kantule wano okoze birungi kyenda sorry ayibinde birungi lwenda kubyedanga takwata naye omanyi wagula enva manyi bulenga gyalaze ate sanga mujjidde wali ku kyaki manyi twali tumugwirako awo ava mu kyaki twabigezezzaako bwedda tuli muno tunoonya kamera gikweke kutama maama oyo omukazi twamulabyeko dda oyo jayo kamera oyo yaliwa asaze enviiri asaze omanyi nti yatulabye dda mwaba yasaze enviiri yatulabye dda ati gwakumanyi tati mwogeze vaayo kati gwe jangu Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday, Ruthie. This morning I'm crying. Look like an angel. You look. Why are you doing this to me? People, why are you doing this to me? Why are they doing this to you? Why are you nice to people? You're loved. Happy birthday, dear. It's okay. You people, You're so nice and loved. Ate singa motoka esinga njayo mbadde ngenda kudduka naye kale wallahi nkukyaye nabye naye kale wallahi bwensa bubi ojja kakasa hata kifano wantegezako okaaba lero oli wakaaba kaaba Leta cake yaffe. zokaaba ng'okaaba bya ssanyu oma leta keeki Tuwe. Ndi mukankana this morning kuva ku machanga nakava mbulira obweddo. Dear Ruthie. Happy birthday to you. Naye ng'asuubira ani atumyeho pushipa. mulokole bikyajja bibyo mulokole ojja byobi omwana kifo. Who knows my name? Like Katawara? Oh my God! But ono mutaida kubanga amanyi. Olaba amanyi erya Katawara amanyi. Naye. mulokole ojja siri Tiana, you see our flowers? This is our flower. You see that cake? Have you seen that mulokole cake? kibuka eri mu kamera ojulize kulabi Aha, ffe tuli wano.
tuli wano mulokole atulumiza biti Kale nno. Kale kale mweri. Oya kuteba mulokole. munange zino surprise pro max abantu bagambye shifa atateeba Bujulizi. twaga bujulizi mulokole kone tutudde ku Oba tutula mu ttaka tujja kutuula Waggulu mbadde ngenda kugwa kubanga mpulira nkankana nnyo. Tiana, have you seen our flowers? Guess who has given us? Thank you, thank you. Banaye banamwe mundeke bino nali sibimanyi. Nzembiraba bulabi. Naye shi- Nanga yagala muteeba ali ku simu alinze bitya Nze sibumanyi. Seriously, I cannot guess. Guess. I can't guess. Have you ever been there and you feel ogamba aza abantu baleka banvaako. bwaba mwami Papa mwami. bane mulokole yo. agwawo mulaavu awo Teri mwa. wetoloolera awo Kizibu. Kizibu. oba fiance oba boyfriend oba husband oba omubwati wa Lucy bwaba agwawo Omanyi muba mulobeerawo n'ogamba ng'olaba n'ogamba teri. Eyo teri. Eyo tuveeyo tudde wa. ate bwe tuddako mu bamikwano ba best friends Omanyi bankabiza kuva ku makya. bwe tuddako mu ba friends Ono gwe nyandibadde nsuubi. engeri gye nkubbirako Eyo ono yawedde dda. abantu bagiramu angles ez'enjawulo Wallahi leero munkabiza kuva ku makya. Ngenze ku kyaki nkaaba. Ate okyakaaba. Kifa omwami bajje tebajja muteeba Nsigenda. Sobola teeba mwami. Tasobola kuba mwami. takola bintu ebyo Tasobola kukola bintu ebyo naye mpozi ate sisuubira mbasista bange teri. Daddy. Tiana yandibadde abikola but she's here with me. alaba gwe bateebye Tiana. Mama isiwa sigwampadde bino. daba gwe bateebye Kamba kamba. naye yawunze dda mukazi wa. Tiana. mukwano nze kanteeke yantumye ku ssimu kubanga goleka oteebye Tiana kanteeka omuntu ku ssimu Nekifa muyagala nkukyawe. Biragolema okunkubi. Nkoze. Naye who could this be banange? who could this Ne mukazi gwe. Ne mukazi gwe. Rose, you're bad. Seriously, you're bad. Oh no! Agenda nange kunkabya sibikkiriza. Why are you loving me this too much? Bane nange kati ndimpeddeko. nawe Seriously, Rose, you're bad. Thank you. Chok, abadde nebuuza nga tannankubirako since morning nengamba omwana ono mubi bu status bwange tabuddamu kale naye mugole. Thank you so much, darling. Banange. Mukama Katonda. Mba ku kyaki nze gw'olaba. Yomba. Mulokole yo. Ngenda kuyomba. Mba ku kyaki. Bane mukazi wa. Naye kale wallahi. Ani ali kusonyiwa. Kyokka nze nonkaabya bwenti. Okaba. Mugole sigenda kusonyiwa. Obwammeetu mbuvuddemu. Obwammeetu mbuvuddemu. Wamateri. Banange, thank you. Thank you, dear. waŋŋambye ebigambo birungi ku Lucy bimugambe Yes. Mama. It's just too much for me. naye omwami yatuyambye ku ndagiriro Danny, ng'ekulemye thank you. Mukama bawa abalongo. wuli omukyala gwe mbalaze mu vidiyo nga mbabuuza yooyo she's there ne bagamba nedda yasibye enviiri
Mazima Rose, I'm really speechless. Ekyamazima sina na kyenyinza kugamba kangende nebake bensuseeko. But thank you, dear. Thank you for loving me. I love you so much. Just know I love you. Simanyi wenyinza kinyonyola but naye nkimanyi nti okimanyi nti nkwagala. Omugole w'olunaku olwaleero naye ate nagage ali mu maziga. Nkimanyi nti okimanyi nti nkwagala. Mutunuze eno. Mukama gwa abalongo mukazi gwa aba mirundi ebiri. I believe you know that I love you. Thank you so much. Banange. Nobadno. Kinsuseeko. Chifa. Gwatanze sezza nange kinsuseeko. Kikususeeko. Ne Rose lwaki? Banange. Bimpeddeko bulijjo nali ngamaze tebasobola kunsurprising as a Ruth ngandi naye maama ompangudde empanisa emikono ola namge tomukubira adde essimu katufaafagane n'okunoonyaayo naye neyanze banaye simayinako bagalobere happy, just enjoy your day. Byonna biteeke ebbali kiri onyumirwe. Yeah? You people. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for loving me. I love you so much. Bana mbagala nnyo bantu mmwe. Nalongo ne Salongo Mukama abawo omukisa. Nze ndibawadde. Bana ifa wewe. Yantumye bana yakuŋŋambyeko ebirungi nangamba what can I do for my best friend Shifa. Tewali nnyo kinene nti kino naye kale tugende tumusiime tumwebaze akwagala nnyo agambye yo happiness matters. Akimanyi olina by'obadde oyitamu ebitali birungi but she's there for you. Tutajja into details. Always remember that you're loved. I didn't know. You're appreciated. I didn't know. Yeah. Ate nga bakulowoozaako, they don't take you for granted at all. I really didn't know. But I'm happy. Webale nnyo nange mbagala nnyo. Ekyamazima mbagala. Simanyi wenyinza kinnyonnyola naye nkimanyi. Nkimanyi nti bakimanyi. Down deep in my heart. Mbagala ate nabo bakimanyi. Sirina bigambo binyinza bagamba naye mbagala. Mpulira waliwo baddeko awo ekintu ekikutuukako nga wali tokisunga obiraba n'ogamba wa nobody can do that to me. Fine, I've loved people. They've disappointed me. Banji bandisappointing nze naye. Rose. She's obangamba oba ali biki simanyi. Ate naye mulala mu ngeri ye. Ekyamazima. Nsiimye. I don't know. Nkankana wendi. Nkankana simanyi. Nze simanyi. But Lord, just know Mukama amumpe ekyasinga okwagala. Omanyi wabaawo omuntu gw'oyagala ng'obiranga ebyolusaago gwe ng'owulira omwagala ku mutima naye nga tomanyi bw'akwagala. But at least. Ate tekinyuma ng'abantu kulaga nti bakwagala abantu ne bagamba thank you ng'okyasojjulira. I'm feeling loved today. Yes. How was your morning surprise gye bakukerezaako? Mbadde nera nabagambye ne mbagamba sitera nnyo ogenda ku church but today I feel like going to church. Ne naza kawala kange ne mbagamba ngenda gamba neno bampapya. Hurry up yangwa. Mbadde nfuluma bwe nti mu nnyumba ngenda. Bannange ne banyimbira happy birthday omulere najja ne ngamba ngenze mu church nga ne byensaba ekyamazima. Mpulira nga uno ne mugamba temuddamu ne munkolera ekirala nk'oyo kaaba. Ekyamazima mbadde sikisuubira. Neiba kyekyo neiba atulabye n'agamba
gwe munoonya ekaali awo ewasooka awo kubanga bakeddaawo nga bamuyimbira happy birthday aweddawo kati nno nzize n'oyo omukyalo oyo gwe musoose okulaba n'aŋŋamba Tiana birthday yo my daughter birthday yo oba yaani nera mbadde nzikirirawo nga bwe nneesesa nenga ye Tiana nga weeteeka mu butala is it your birthday Rose namugana this birthday mpulira nga ngenda kusanyuka nnyo ngenda kukaaba oba lwaki butuufu ankaabiza naye these are years of joy ekyamazima mpulira ne ku byowange yajjali mumpeeko sisobola nedda omanyi mulimu ebimu nga namugamba nze ebyo ebintu sikkiriza ne muganze sisuubira nti mubulamu waliwo asobola okunkolera ekyo ne mugamba tewali ne muganze bwe ntunatuna nze nsobola obikolera abantu neera mbikola naye nze teri ne Rosa ndaze okwagala neyampadde omulere ku makya omanyi kanera akantu kano kakutegeereddewo naye nange mbakulengera tambuza nakumbuza bivuddewa ayingiriddewo vibe nagamba naye tugende oba tumusanga eri ebulengo oba tubadde tugituddemu nga neera ntuuse nvudde ku church bwentenga akaŋŋendeko ebulanga abamu twali tubalese eno ogenda basangayo ate tufigitinga tubuuseyo tutya mu mmotoka tukulengera tulina okweko nakukolako olugambo namugamba nedda nze omanyi mugole oyo gwolaba Rose mugole mugamba nedda nze engoye zange nja kutwala wali ewa Hope Shifa wentera okujja gomesi zange ne mugamba naye omukazi oyo akola surprise naye nze I don't think that there is anybody who can do that for me kumbe ye muli eri abitereka n'abikwata kuba buli muntu ayagala munne agamba wadde ina simple we musanyusiza ntya just know akwagaliza ssanyu nabisinga ebigambo ebimu bimulemye naye nkimanyi nze nkimanyi tasobola byogera nga nange bwe sisobola byogera. You know, she has been my friend ndozaba myaka giringa 15 twabeerako awo kati obimanyi ebirene ebyokusoma but she looked for me nagamba nyina omwana gwe nnoonya Katababa kifula wengambe kuliko Katababa this person must be knowing me nanoonya kati nze muntu agamba nze abantu mbagala naye bannange bo tebanziriza kwagala but since school nga she's so good to me neera nga muyita ttaano wange neera nga bwoba olina ekyama kyonoonya even now oyo gwozuula kati bwe yanoonya ne mugamba she's ever busy but ngezaako nange nendaba gwe mwana gwe sisiirala byakwogera baby girl safunya kulinnya lyo amaze kifa nkwagala nnyo kye kisooka kyangambira bayiro kiri wange nze nkwagala nnyo mukwano kyenyiza okugamba nze gye bakusimira ngo maze wali lwaki onjagala kubanga nkwagala lwaki onjagala lwaki onjagala tumanye kyomwagalira anyongeddeko bingi yadda bingamba nalabanga byendesaawe nemmaliriza nkituddemu ate okitegeera okubanga weeyisaako naye ng'okitegedde Luther nzimbye mu bbanga ettono lye mulabiddemu ate nga mmanyi nyine gyakyantwala we wanene era we nakizuula mukwano omukwagala kuba nange bangi abatakimanyi be mbadde nkiraga kati bwe nafunye akindaga nange kye namuddiza mwebale kunjagala saagala alwale neetale njagala mwagale ng'akyasobola okusanyuka n'okukaaba n'akatono ke tulina ne tumulaga awo siina nnyo naye nafubye nsobole okumusanyusa ku makya era nze ndakisooseemu tukusanze ofumba mmere oseyo bitya nze nno ntuukiddemu ggwe anti nina esaafunye ekifaananyi ani oli mulabi kati ntuukiddemu omulabe sayini nga mpita nti mujje wuuno ne neiba nno bambi n'agamba babayita mugende bamulabye ka profile picture kange nateekayo omugongo nga neera luno olunaku ndumanyi ngambye abantu saagala bakajjeyo muno bampostinga let me see those abanyina mu galale yaabwe n'agamba kano akafaananyi kanyumidde aka Ruth let me keep it in my gallery neŋŋamba sijja neera nduddewo nnyo n'okupostinga by the way today morning neŋŋamba njagala ndaba abantu but people have loved me mutuufu eno birthday mbadde sikisuubira yes baby
It's there. Ekyamazima. Okay, Mami, let me first finish. I'm coming. Ekyamazima. I'm feeling loved. Yeah, I've never felt like this before. that's amazing. Nze bannange, Shifa, thank you naawe. Bane that feeling. Kubanga ekyamazima eno ewantu nze mmanyi neekweka. Naye mulaba munsikuddeyo. Thank you. Amina. Kati ebigambo ebisiibula omuntu omulungi atukoledde surprise. Naye bannaye twagisazeeko geeti y'abaana. Rose, ekyamazima siina bigambo bituufu bye nnyinza kwogera. Wabula nze nkimanyi nti akimanyi nti deep down in my heart mwagala. Simwagala nti kinaye mpuliranga wali obaddeko nga ku mutima oyagala omuntu naye nga bwe bakubuuza ensonga togiyina entuufu. Mbadde gwe nyina ensonga lwaki njikubuuza. Cause Rose ye muntu ateegulumiza wandibadde omulala n'ogamba ono kati ojja ate Rose ajjukira. Cause tuyina we twayita nga watono nnyo bwe watinze naye nali ndowooza nno yeerabira naye olwawo we twayita yaŋŋamba Ruth, I had to look for you kubanga mu bantu bonna namanya nti oli muntu ate nga nange mbeeraawo ne nga naye omwana ono ndiddamu ne mmulaba ate nga ewaffe n'ewaabwe si wala naye munange nannoonya naye njagala omwebaza mwagala nnyo mwagaliza birungi byereere nsaba Mukama yekka yayinza okumanya ekiri ku mutima gwange gy'ali mwagaliza essanyu mu bufumbo bwe. No, she's my mugole. Kwagamba wali baddekawo omuntu nagala Ruth gwe metroni wange omuntu wagambye nti gwe metroni wange nga mumaze ebbanga. She really loves me. Kati nkiwulira neera akiraze nze simanyize mugamba byenkola simanyi bwe nnyinza kiraga naye akatono ke nnyina nange ngezaako mulaga nti mwagala era mwagala. I just wish her the best mu bufumbo bwe. Rose tumubanja balongo kati ate naye akimanyi mwagaliza birungi byereere omwami we ye Dani. Thank you so much. Thanks for loving Rose. Bw'oyagala Rose oba onjagadde. Ekyamazima Dani ayagadde Rose neera nze munveeko siina na bya mundeke. Ebyo Oyina b'otumirako. Sijja batumira nabo bawulire bwe kiruma naye pozi nyinza tumira ku mami wange mwagala nnyo. Kati ku lunaku lwali lw'amazaalibwa ifyo tugeze nga wabeddewo omukisa okusinkana Katonda, what are your wishes? Biki bye wandiwogamba? Bannange nze mundeka Katonda bye nandimugambye nga bingi. Shifa naawe ndeka nze Katonda nyiza musaba bulamu nakunjagalira abo benjagala ate nga banjagala kubanga ebirala binene ebirala byonna oyinza omusaba bino n'omusaba birira yo oyinza okwagala omuntu nga ye takwagala nga yeekuusa naye Mukama nyinza musaba ankuumira abo abantu abawulira nga banjagala ng'ate nange kituufu mbaagala. Kyekyo kyokka kye nnyinza okumusaba na bulamu. Ate anjagalire nnyo Rose amumpangaalize kubanga kino kyakoze tomanyi siyinza bginnyonnyola ze munveeko naye nga oba wakweyagaliza kayimba ku lunaku lw'amazaalibwa. nze luliza abadde ng'azeekolera ku luno lwengambye nti siina kye ŋŋenda kukola ne keeki nabadde ŋŋaanya ogigula yankase ne mugaa ŋŋenda kugulayo kakeeki nga kali awo ojja simutuuse mukolo nti mulidde keeki naye bannange bannange which song nze sibimanyi any song
Any song. Any song. Woba mwagaliza kayimba kiko mwagaliza. Commissioner yeyisaako. Ade yeyisaako ono era commissioner Raymond David Rutalo. Okay, abalungi abatula mikwano tweyanzayo naje twatandikire mwe bale kukutana ffe ne mubula naffe paka tuzudde omwagalwa waffe omuzirafu olunaku olwaleero nga bulijjo bannange ate njagala bano abagamba nti nze shifa tansobola oba tebasobola binkole bannange mbange onsobodde mikwano onsobodde nze wange oli tasoboka daddi wange mukambwe nze omwami wange afande wa traffic ku kkubo mukwano shifa mukubira essimu kubanga tutambula ne favor simanyi gaffe Katonda ne bakanyama obasobola basobola omwami waffe Kanyama mumumpe noba gyendika ya Katonda amafuta geyanteekako biba bijja kusoboka banange naffe tubaagala nnyo bali twagala ye tubeebaze tutya mwena abatrustinga shifa kati omukyalo ono banange yankubidde nga tandabako nanga shifa you know what you go to my friend yayogerako ku linnya lyo naye nkitegeera muli nti alabika akwagala ne gomesa azijjawo wali ku dduuka ebulenga neŋŋamba okay nze wendi naye nga we thank you so much mukama naffe abatwagalire abakuume nga muli wamu abawe ebirungi bingi ate nammwe muleete ekifaananyi ky'abantu abatabelivingira mu true friendship balabireko nti emikwano ejja ddala gye giri owuwo abatannajja because omukwano ogwa ddala tegukulumya omukwano ogwa ddala gukucelebrating omukwano ogwa ddala gwagala gukulabeko smile omukwano ogwa ddala ajja kukwagaliza happiness in your marriage agenda kukwagaliza okubeera smart onyume your friend takuteekako competition kyebayita omukwano ogwa ddala bw'otabifuna mu muntu you rather be alone baleke mubeerewo ng'ekibagatta oba mirimu oba kiki you move on paka bw'olifuna ebintu ebyo wammanga bw'otabitunuulira emikwano ojja kukaaba nnyo bw'olaba omukwano nga tayegaliza ssanyu lyo that is not your friend bamuyita an enemy mu kifaananyi kya friend mukwano owaddala yakufaako ng'ogenda kumukolo naga baby eno earring tenyumye tukyuse eno akagatto kano kagenzeko ng'olaba ateekamu effort naye gwe lwaki oba obikolera omulanga ye tabikukolera in return omukwano ogwaddala ajja kukwagala back not you okuteekamu nga gwe tebalikuwa bannange mututeeka mu bantu n'obawa wamma yasaka sitanze etuuse ennamu n'oteekamu nga gwe tolifuna ebyo ebintu twabivaamu mikwano this is 2024 tuteeka we tujja we tufuna teri muntu munsi aligamba mbunze siina yadde sisobola wa muntu kantu mbunze buli muntu ajja tuteekamu effort okusanyusa omulala nze omwami owange munanga nti talina kyayina kale ano gaakamuli ku kkubo akakuweereze teri buli muntu ayagala omuntu ateekamu ka effort walaayi at least mulundi gumu mu mwaka nti birthday eno neewaddeyo teri abakulimba mbwa nti munnange talinsanyusa taliŋŋamba thank you anti talina mutulinze tumale funa tugambe thank you tomorrow is not promised olw'enkyo tetulumanyi shifa wendi mpuliriza buli muntu naga ndi shifa w'abantu kati waliwo abakulaba ng'okoleza ebulaayo olinagaba naye shifa kati eno tajja kujjayo anti muneyo akolera bebweru mukwano nze ndi shifa w'abantu ndi buli wamu so thank you so much abategeera sheno mu butuufu thank you abatagitegeera nga gwe buli woonaalaba onoonyaamu byonoonese because wabulwa abakwagala naawe kenyi nti oweeyagala yes abantu baagala abantu balina okwagala abantu beesiima abantu basanyuka kozi baagaliza essanyu ly'abalala kati gwe ateeyagala era gwe biwolaba abasanyusa onoonyaamu kibi ojja tusangayo you will heal one day tukusabira ojja kuwona omutima but wona atusangira nga ffe tuli wala twagenda dda tuli ku birala nnyo tewali budde naye nga ba sweetheart kambaleke mugende mu celebrating mu ngeri yammwe sanyuka bikole be happy yes tukwagala nnyo webale kunkaabya webale naye naawe mutuufu kyekyamazima ambi webale omenyeza ebigambo binzigwako just neera njogera nnyo ekigambo webale nga mpulira oba nakyo tekimala naye webale thank you webale kubeera mulungi bambi thank you oyo abuusa akwagala nnyo bannange asanyuse nga kiringa kikye abuuse babivaawa agambemukole tugende Give me a hug, my baby. Give me a hug. Bye. Genda olye cake. High five. Get our flowers. The rest of your day. Thank you, dear. Yongere tugenda jinja. Bye. Ati sanyala ku bitya. Hey.
kakwateko. Kale sokogera otulemu wansi katulutwale ejjinja kati kale mukwano Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa